kola emiryango n'emisoso emirala gyonna giwedde era katugenda kutandika kusereka naye si kwa sabbiiti emu kubanga anaasereka ekisiisiro ekinene sabbiiti emu sabbiiti bbiri aba amaze ng'ayita makansi baakomola ng'akola biki tugenda kutwala obudde obwetaagisa olw'ensonga nti emitendera gyonna girina okuyitibwamu. Njagala nnyo okwebaza ssentebe w'olukiiko oluli ku mulimo guno muzzukulu wa Gabunga Kaddu Kiberu ow'ekitiibwa ne bonna abali ku lukiiko olwo abamu bamuli ku lusegere omulimo tegukolwa mutiitiizi guno. Katikkiro ategeezezza nti okuzzawo ennyumba eno tekubadde kusaaga ne yeebaza olukiiko olw'enjawulo olwassibwawo Ssaabasajja Kabaka era n'asaba Obuganda bonna okugumiikiriza abagirinya bakole omulimu gwabwe mu bukkakkamu. Njagala kusembyawo kwebaza Obuganda kubanga Abaganda babadde banyiiga lwa nsonga kubanga bwagazi bwe balina ku nsonga zino naye abasinga babadde bagumiikiriza nga balina obwesige mu bantu Kabaka be yakwasa obuvunaanyizibwa ku nsonga zino. Ssaabasajja Kabaka atulambika mu buli nsonga era olunaku lwajjo nabadde mu lubiri ne mumutegeeza nti nzija wano abaako ensonga eziwerera ddala zannambikamu naye bwe kibadde kuva ddala mu 2010 amasiro gano gayidde. Awo nno tulema kwebaza Katonda olw'amagezi gawadde Kabaka waffe mu bbanga lino n'okugumiikiriza oba omuntu ssekinnoomu ali eggulama yennyamira nga talaba nnyumba eno bweddawo ate olwo Ssaabasajja Kabaka nga mu yo mwe mugalabidde kitaawe ne bajjajjaabe. Awo nno tumwebaza nnyo tulungamya mu nsonga ezo zonna. Maliriza nga ngumya Obuganda nga bwe nayogera okuvirala mu ntandikwa nga nze Katikkiro omulimu guno gugenda kuggwa era ndowooza mulaba nti twali tetubalimba bulimbi oba kubaguyaaguya kyekyali ekituufu. Ssentebe w'olukiiko oluvunaanyizibwa ku kuzzaawo amasiro g'e Kasubi ow'ekitiibwa Hajji Kaddu Kiberu agambye nti omulimu ogwabakwasibwa Ssaabasajja kulina we gutuuse. N'olwekyo Ssaabasajja mwebaza olwa kintu kino buli lunaku atuweereza messages obubaka obutuyozayoza buli stage gyetutuuseeko tukyebaza ekyo era twagala okulayira Ssaabasajja n'Obuganda bwonna nti omulimu guno we gutuuse tujja gukwasa maanyi okulaba nga tugumaliriza. N'olwekyo bwe wabeerayo omuntu yenna alina essubi tulyaniriza, omuntu yenna alina essubi tulyaniriza, gwe mulanga gwange eri Abaganda bonna. Nomani Kavuma Segirinya nga y'omu ku bagirinya abavunaanyizibwa okusereka ennyumba mu Zibwazaalampanga yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'obwesige bwe yamussaamu era n'ategeeza nti emizizo gyonna egirina okugobererwa baakugigoberera. Era ebyetaagisa ebisinga babireese era tugenda gukola nsuubira mu bbanga eggere oba eritali ggere tonotono tujja kuba tugumaliriza ngaffe abagirinya kubanga ffe abagirinya ekitukwatako omulimu gwaffe wano omukulu emiryango gino gikwatagana naffe okugiwunda okulasa akasolya ku mpagi yaffe enkulu Sserugattika mu nnyumba eno kwaffe abagirinya okutimba yonna kwaffe gy'emirimu emikulu gitukola wano ate era tugikola nga tugikola mu nnono nga bajjajjaffe mwe baagitambuliza. Amasiro g'e Kasubi bukyanga gookebwa batamanya ngamba nga 16 omwezi ogwokusatu 2010 Obwakabaka bwa Buganda bubadde ku ddimu ery'okuzzaawo ennyumba mu Zibwazaalampanga. Poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka ekutte abantu abawerako abateeberezebwa okwenyigira mu kutemula abavuzi ba boodabooda ne babanyagako pikipiki zaabwe. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi e Masaka Muhammad Nsubuga mu mwezi guno gwokka ogw'omwenda ababoodabooda 3 bakubiddwa ennyondo ku mitwe ne bafa nga 2 bafudde ate omu apookeza mu ddwaliro e Masaka. So wenjogera mugatte abantu 3 be bakafanga bonna bodaboda nenge ekirubira kyaba ababatta babaddeekadeeko nga babasuubiza okuba ssente nnyingi gye batatwala oluvannyuma babaweese ne babaddeeka okubakuba obutayimbwa. Ejeri abalamu wano ku Mande era waliwo omwami gwe baakubye ennyondo ye teyafudde. So amannya ge ye Ssebandeke Joseph nga mutuuze w'ekiyimbwa village mu Buteego era mu Nnyendo Mukungwe division Masaka City. So poliisi yabakanyidda n'emisango egyo era kakkana kamera zaffe zimulengera wala zatuyambye nnyo kulaba nno tukwata abantu abo. Batemu bano twabazingiriza mu kitundu ky'ensangi oluvannyuma lw'okuconnectinga oba n'okucoordinatinga ne bannaffe mu district y'e Kampala oba mu Wakiso era kakkana pikipiki yabadde ebbiddwako omukulu Ssebandeke kati ali mu ddwaliro ly'e Masaka Regional Referral Hospital. Twakutte okw'omukubo naye omu yasumatuse n'adduka. Yasumatuse Walusimbi Moses era naye nga mutuuze wa Kijjabwene eno mu Masaka City naye kati gwe tulina essaawa
zino ye Katungi Steven abadde atunda ebinyeebwa mu kibuga. Tumukumye wano ku poliisi ne banna abalala be yasobodde otutuusaako. Abo bonna babadde akolagana nabo poliisi yaboyodde ne pikipiki ez'enjawulo zakwatiddwa oba zazuuse. Nsubuga Muhammad ategeezezza nti abantu bano abattiddwa n'owookusatu yasimattuse bali mu ddwaliro, bonna bakyali mu ddwaliro e Masaka. Wabula ono asabye ababoodabooda beewalire ddala okutambula mu budde obwa kafyu era n'akoowola ababuliwako pikipiki zaabwe eza boodabooda bagende ku poliisi e Masaka ng'obudde bukyali kubanga waliwo ezimu ze baakutte. Poliisi mu disitulikiti y'e Mubende eri ku muyiggo ogw'omuntu atugumbudde omwana. Omusasu waffe Ssebuufu baana ba Kintu kaatuwa ebisingawo. Ebiragalalagala bitukoze bubi nnyo, bitutuma bye tutalina kukola. Mbamala ogenda ne banywa emyenge walagi njaga ne bajja nga bajjudde. Kuba tetuwuliddeko nti n'omukazi abadde akuba n'atuga. Lwaki otuuka ku extent eyo etuga omuntu? Abavubuka twebuulirire kuba bamumanyi bamumanyi. Tweralikidde kuba tutidde kubanga tasobola kutta mwana omuwota atalina musango kubanga baali beeyagala omwana oyo teyaliiyo eryo bujje mwana muto ate ekyo kiyinza okulondera obulamu bwe bwonna bwonna oyo yakikoze kubanga omwana oyo talina musango, mwana muto talina nakyamanyi. Bali badde balina okutuula mu nsonga zaabwe abantu abakulu naye nga sikola ki kuteekamu mwana oyo omuto atalina musango. Embeera bw'etyo bwe badde mu disitulikiti y'e Mubende. Kaakano omusasu waffe Ssebuufu baana ba Kintu atubuulira embeera bwe badde. Poliisi e Mubende eri ku muyiggo ogw'omuvubuka atuze omwana omujja na nnyina n'amala n'adduka. Ono anoonyezebwa ye Kishiiza Dennis ng'abadde akolera ku Highway Mubende gy'abadde atundira ebyokulya era ng'ono yafunyeemu obutakkaanya ne mukyala we n'alyoka akkakkana ku mwana omujja na nnyina n'amutugumbula. Kishiiza Dennis omwana gwatugumbudde abadde wakati w'omwaka ogumu n'ekitundu n'emyaka 2 era ng'ono asoose ettuma mukyala we ku dduuka okubaako byamugulira. Omukyala agenze okukomawo awaka ng'omwana amutugumbudde era omulambo nga guli mu nnyumba. Poliisi mu kiseera kino eri mu kuwenja omuvubuka ono erabe nga emukwata emuvunaana omusango ogw'obutemu era ng'omulambo gw'omwana egujje n'egutwala mu ggwanika ly'eddwaliro lya Mubende Regional Referral Hospital. Weebale Ssebuufu baana ba Kintu. Abakulembeze b'Obwakabaka mu muluka Ssaabagabo Nakasenyi mu ggombolola y'e Musaale Lwebitakuli mu ssaza Mawogola basitudde buto kaweefube gwe baliko okuzimba eddwaliro mu kitundu ekyo okuyamba abantu b'Omutanda. Omusasu waffe Jimmy Sekabiito kaatuwa ebisingawo. Gye buvuddeko abakulembeze n'abantu b'Omutanda mu muluka Ssaabagabo Nakasenyi baali batandise ku nteekateeka ey'okuzimba eddwaliro eryabbulwamu Buzirandulu Muteesa One Health Center erw'Amatengo era lyatongozebwa Katikkiro wa Buganda mu biseera by'ettofaali kyokka olw'enkuba eyatonya nga tesalako mu kitundu eryali lituuse ku bbiimu yalireka ku ttaka. Mu kiseera kino abakulembeze b'Obwakabaka batandise n'amaanyi okulaba nga balizaawo era mu lukiiko lwe basoose okutuulamu nga luno lwetabiddwamu omumyuka w'eggombolola ya Ssaabagabo Lwebitakuli Paul Senkandwa saako abatongole n'emimuli gyabwe nga bano lubadde lukubirizibwamu wali mu katongole Isango ono yakuuma entebe y'omuluka Nakasenyi. Ow'amawulire w'omuluka guno Richard Luwaga Kitayimbwa agambye nti ensimbi obukadde 8.5 ze zisondeddwa mu buliwo ne mu bisuubizo era nga beetaaga kumpi obukadde 10 okumaliriza eddwaliro lino obulungi. Omumyuka wa Musaale Lwebitakuli Paul Senkandwa agambye nti batandika eddwaliro lino oluvannyuma lw'okulaba ng'ebyalo ebiwera ddala 30 ebikola eggombolola eno mwali temuli ddwaliro ng'abantu ba Kabaka batambula mayiro na mayiro okutuuka Entete saako Emateete awamu ne Lwebitakuli ku ddwaliro okufuna obujjanjabi. Paulo Senkandwa n'abakulembeze banne abalala basabye abantu ba Ssaabasajja okuvaayo bawagire enteekateeka eno okulaba ng'eddwaliro lino limalirizibwa. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano e Mawogola. Abadde omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Mutuba 11 Bigasa mu Buddu nga kati ye ssentebe w'eggombolola y'e Bigasa mu Bukomansimbi Kizito Henry yeeyamye nti eggombolola gy'akulembera yakuddabiriza embuga y'eggombolola ya Mutuba 11 Bigasa okugikwasa Obwakabaka ng'eteredde bulungi. Ebizimbe by'embuga y'eggombolola eyo bibadde birimu abakulembeze ba gavumenti ya wakati okumala emyaka egiwerako.
Omyuka wa Ppookino Mwalimu Kato Abdallah Kalule bw'abadde ku mbuga y'eggombolola eyo ng'omwami wa Kabaka omuwummuze awaayo ofiisi eri yamuddira embigere yennyamidde olw'embeera ebizimbe by'embuga y'eggombolola mwe biri kyokka n'asaba ssentebe w'eggombolola nti engeri gy'abadde omwami wa Kabaka ajjukire obulumi mwayise mu kuweereza addaabiriza embuga eyo. Kizito Henry bw'atyo yeeyamye nti baakukwata mu nsawo y'eggwanika ly'eggombolola eyo baddaabiriza embuga ya Kabaka. Nsaba bonna bekikwatako tutuukirize enteekateeka eyo abatali kwebuzaabuza kwekwasa nsonga yonna nti ssente zaabuze beene addizibwe ebintu bye Buganda esobole okwenywereza ku ntikko. Nsiimye nnyo ayi beene wadde mpummudde okuba ng'omwami wa Kabaka niye nsigadde nkyali muweerezaawo okutuusa okufa kwange. Omyuka wa Ppookino Mwalimu Kato Abdallah Kalule era alagidde omwami wa Kabaka w'eggombolola eyo omujja Kabogoza Musoke Charles nti alambula abasenze bonna bali ku ttaka ly'Obwakabaka mu ggombolola eyo okuli n'ekitongole ky'amakomera eddwaliro lya gavumenti lya Bigasa Youth Center 3 bonna bamumanye nti ye mukama waabwe akuuma ettaka kwe batudde. Bannaffe agesaawe n'obwegatube kagenzi sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga.